Kwate ku nsonga ya CBS. Kuba ensonga eno ebobezza nnyo abantu emitwe. Bobi Wine yavayo ne yeemulugunya nti tebakyamukyaza. Dr. Besigye naye yavuddeyo ne yeemulugunya n'agamba n'okugamba nti terina layisinsi. Tudde emabega kuba ensonga zino olabika ozimanyi bulungi. CBS lwaki terina layisinsi? Era yagibwako etya oba tebangako na layisinsi? CBS yalina layisinsi. Kati bino ebyogaana Kabaka ogenda e Kayunga. Nange kenyini twakuba amasimu ne tukunga abantu nali mu bakunga era gavumenti yanjiga nnyo kuba banaye bonna babakwata. Kyoya bamukwata, Mukyaba Isaac bamukwata, Mpologoma Bernard ne bamukwata, abasinga ne babakwata ne babatwala e Luzira. Era bamalayo ndowooza omwaka gumu. Awo twebaza lw'omuvubuka wa movement yatuyamba nnyo, baali bamuyita Sebina Sekitoleko. Yajjayo gurupu yaffe yeebaka nnyo mu musango ogwo ne yeegayira Kayihura n'abikolako ne bata abantu bange. Ne CBS bwe batuggalawo nti tukunza abantu ne bagijjako layisinsi. Mmwe mwakunga abantu okwekalakasa ne kubeerawo. Naye nga kituufu bene baali bamuganya okugenda. Baali bamuganya. Era ndi omu ku baakunga abantu. Ekyo si kyegaana. Olutalo olutandika lutya? Olutalo bene yali agenda kulambula e Kayunga Musazali. Ne wafubutukayo simanya n'abantu bakusobera simanya ye Butamanya. Baali bamuyita Butamanya. Butamanya nti agaana bene ogenda. N'erinnya lyennyini Butamanya nga yaani? Simanyi yali akulira abeeyo yeeyita Butamanya. Yeetwalanga Kabaka w'e Kayunga. N'erinnya lyennyini likulaga nti oli bogus. Oba mwali mukazaako. Nedda lyeririe. Nze nali mmanyi nti oba baalimu ye Butamanya. Oba yali tamanyi maanyi ga Kabaka. Katonda alabirawo omuntu gwe ne bakadde be abaamuzaala ne bamumatiza nze olwanteeka ku nsi ne bantuma ISMA. Bana akamala okunjaziinira omwana olumuzaala mu busiraamu tumwaziinira. Bwe bamala okunjaziinira ne bantuma ISMA. Bamala okuntuma ISMA nga bamaze okwaziina ne basomawo ne kudduwa ow'ekika najja n'antuma Lubega. Kati noono olwamala omuzaala si musiraamu oba abakatuliki bakola batyo baba abaprotestant ne bamutuma Butamanya. N'aliyagaliramu kibangose oyinza okusanga omuntu nga yambadde t-shirt ng'eriko emabega amubogasi naye ng'omuntu asigala akumba nga yagenda n'agigula na njagala eno. Ninga emugamba amu stupid amubogasi ninga asigala atambula ono alya mmere ki. Yetegereza nnyo t-shirt nga ngenda okugula ebigambo ebibeerako. Ne bw'oba tobimanyi togigula. Bwe si kitegeera bulungi ngamba amwefuulu. Nisanga omuntu nga ayamba t-shirt eriko amwefuulu ninga agenda azimba. So n'oli Butamanya. Era twamuvumirira nnyo. Kati ebyonna bwe byaliwo CBS ne bagiggala. Mu kugiggula Kayibanda oyo tumwebaza. Kayibanda omwana w'effumbo oyo. Kayibanda Nasozi Christine yali nga musomi wa birango muwala wa mukadde wanfe Saalongo John Mukono. Ne Saalongo John teyaliko omusomi w'ebirango? Naye yaliko omusomi w'ebirango naye alina muwala we bamuyita Nasozi Jane Christine ne Kayibanda ne banne baalinganga basatu be bakola omulimu gw'okugulawo CBS be beegayirira Mwami Museveni. Abo baali ba movement 00 ne beegayirira Mwami Museveni nti tukyalina kyakulya n'asooka abawayo ku ssente yabawayo ku ssente oba yasooka n'abawayo ku bukadde buwera n'abongera paka bwe badde munabonga pulezidenti otuwadde ssente tusiimye ne batugulirewo CBS. Baali bana nga basatu bana
ne baggulawo CBS era ng'abantu yamala bbanga ki nga teri ku mpewo tegyali myaka nga 3 eyaliwo nga teri ku mpewo naffe nga bwe tugibanja bwe tukuba ku leediyo endala era twebaza abalezi leediyo endala nammwe tubeebaza mwatuyamba nnyo wa mu mateeka tosobola kuba ku leediyo Simba ate n'owanirako CBS tekikkirizibwa tosobola kuba ku Voice of Africa ate n'obandirako CBS ne tusaba nammwe aba leediyo endala zonna siri mwogezi wa CBS siri mwogezi wa Buganda nammwe mwajja tubeebaza kubafe omulimu gwaffe omukulu twabanjanga CBS walinga omaliriza n'osaba CBS ne tebatujjangako batukkirizanga era ne leediyo endala nammwe tubeebaza sinze nteekeddwa okubeebaza nenze mbeebaza kuba nze nakubangako amasimu ne bannange ne mutukkiriza mwali baddembo tujjako eddako oluvannyuma lw'emyaka 3 naye nga layisinsi bagisigazza mwe Museveni bwaki bwakola tekikola ku CBS yokka mwe Museveni bwaba kuwa mmotoka zino zagaba empya takuweerako kaadi agikuwa bwigenda weeyagale genda weeyagale bw'omuleetako effujjo nga bagikima ezo emmotoka ze bagabira bannaddiini tyayina empenkoni full figure talina kaadi ya mmotoka eyo kusaasira talina kaadi ya mmotoka eyo jasi bagikuwa weeyagale ne webaleeterako effujjo nga bakima emmotoka yaabwe so kati kikyakolebwa ku CBS yensonga lwaki tesobola kukyaza bannabyabufuzi anedda ekyobutaba na layisinsi tekigana kukyaza muntu Besigye agambye tebamukyaza Besigye abantu bali basatu siri mwogezi wa CBS oba siri mwogezi wa Buganda naye abantu balinganga 6 be bagenda okwonoona leediyo eyo eya CBS balinganga 6 kakundi k'abantu nga 5 era senga tusaba Ssaabasajja siragira bulagizi ne singa oba tugobera n'osiima ne bawummula bali ku CBS kubakola ekisooka abantu ndoza bamala bajjako ssente era ojja n'owulira bayinza okukyaza omuntu from January to December abantu baba wa ssente n'agamba nkakuwa ssente onkyaze ng'emyezi 6 ndowooza bwe kirina okuba baani abo gye balinganga 6 bo beetegedde kuba nze nekino ekyaggwawo nze juzi kyanyumya bakyaza mwami Mpuuga Sunday yaddako baali balina kukyaza Bobi Wine oba Bobi Wine mumutidde mwali kyaziza Joel Ssenyonyi mwogezi w'ekibiina Joel mumutidde mwali kyaziza Mufumbira ewa Iswa oba Mufumbira mumutidde mwali kyaziza Babi niye kafulu mulungi nnyo mbyo Babi asobola okwogera kafulu nnyo era Babi nga yayogedde tuyagala n'akazinda kamuveeko naye byonna ebyo tebabikola ate bwe muvaawo nti leediyo ya buli muntu tolowooza nti nno gavumenti yabagaana okyaza abantu gavumenti ne bweba egganye oyidde kati Mpuuga nga yamukyaziza oba Mpuuga agamba opposition by the way gavumenti bweba egganye Mpuuga ng'emukyaza Abedi agamba opposition nga tava ku CBS alinganga yagigula buli lwa 6 leero teyabaddeyo ku lw'omukaaga olujja tebalina nsoni ojja kulya nga bamuleese Abedi abasasula ssente empitirivu Abedi yasinga okwogera mu Uganda Abedi yasinga obulungi mu Uganda omuntu mukyaze kumuweeyo emyezi 3 naye Abedi alinganga yagula palamenti yaffe koza ani agikubiriza medisere ku mukwano gwange Abedi asasula ssente mmeka Dr. Kizza Besigye zatasobola kusasula Bobi Wine zatasobola kusasula naye tebasasuza abantu bakolera abantu basasuza ssente tosobola kuŋŋamba omuntu n'abanga gwe mwaguza pulogulaamu nji yalina ogibeerako olw'omukaaga oluwanjulwa palamenti yaffe nomanyi nti Abedi tabulamu ng'ate akuba bukubi baakuba bwe mutaba mukisa
Medi oli pulezenta mutendeke, oli siniya waffe mu bwa pulezenta, oli ticha waffe, ne Medi oba gw'obikola weetereeze. Muleeta omuntu n'akuba omuntu ate baakubye ntamuwa omukisa. Medi muli baffe ffe tujja obbagambako. Leediyo mugitta, leediyo nammwe si yammwe. Mwajja kukolako bukozi. Ate si mumujagala okusinga ffe. Pamwe mufuna omusaala gwe gubasibyeyo. Naye ffe tulina 10 kye baali batuwaddeko. Kitegeeza ffe tubasinga okujagala. Nze CBS ndyebazaako ekintu kimu. Yantutumula. Nze ensi yali temmanyi. Ensi yali temmanyi. CBS yanjiryayo. Yandaga mu bantu. Yannanga mu bantu. Kati saagala egwe nga ntunula. Kituufu oba toyagala. Ettabi eri kusitudde ate ligwe nga ntunula. Tuwoze anti ffe twabimanya. Oba bwe baleeta abantu bano like Besigye, Bobi Wine, bayisaawo ebigambo ebitasaana yita ku mpewo. Nga biki? Nze nali mbaddeko radio presenter emyaka 2. Nakolako ku KIU ey'abasajja balaba. Wadde yanyaga ne tali azamanya weweeta mpisi kundi. Olidde? Wadde yanyaga. Yakunyaga akasente. Twakolangako ne Edi Mizaya. Ali ebweru kati. Edi Mizaya omanyi? Twakolanga naye. Ne Ali Boxer. Ali Boxer. Kati ali ku NBS. Akubiriza akasa meme. Oyo bwe twakolanga. Era Ali Boxer n'atulekayo. Najja ku paalu. Naye amateeka ga leediyo. Bw'oleeta ono enkya leeta oli. Nange saagala leediyo ebeereko beefudisi bokka. Njaga bw'oba oleesa abeefudisi enkya leetako aba Nuupu, leetako aba Movement, leetako aba CP. Mubalansinge. Ne leediyo eyo yeekubira ge mazima. Kugamba yinza okukyaza Abedi Bwanika n'ogamba abawa ssente mmeka. Okwekubira kususse. Abedi Bwanika oyo ogulaba yakuba Kizza Besigye n'atubulizaayo. Yakuba Kizza Besigye n'atubulizaayo. Ate nga Abedi Bwanika aludde nga muwagizi wa gavumenti eno. Era nze Abedi Bwanika simanyi nti yali agivuddemu. Weni UP wa movement 10 ku kinne waakyo. Bw'aba mpakanya ntwale mu kkooti. Wa movement 10 ku kinne waakyo. Atya Abedi Bwanika ng'agikuba taliyo. Wa movement 10 ku kinne waakyo. Era ne bwe yeesimbawo Kano Besigye alyoka wangule mwami Museveni. Abedi Bwanika yatwala obujulizi mu kkooti nti akalulu kabadde free and fair. Kabadde kalungi takalabanga nako. Luli wakoogerako ne ndowooza nti nno oba si katuufu. Nendala Besigye ng'akiddamu nti omusajja yagenda mu kkooti n'agamba akalulu sikalabanga nako. Kaali k'amaanyi nnyo. Soogera bintu bya kusanyusa bantu. Kituufu. Njogera ebintu by'ennako bwino nga ne bw'oba ontutte mu kkooti. Ate njogera ku muntu gwe mmanyi. Akalulu ke yalimu. N'agamba kabi free fair. Kabadde free fair. Tekabanga nawo mu Uganda yonna kasanga mu Museveni abeera era bwe yavayo ne bamuwa emmotoka. Mu kkooti n'egoba obujulizi bwe. Kkooti yabulabanga bwa kisirusiru nnyo. Gw'omuntu oweesebye kuba pulezidenti oggyeyo abantu 35 abakuwagira. Ate ozze owaanye nkyakalu kabadde kayitirivu nnyo. Bamuwa emmotoka. Ne bamuweerawo emmotoka ne bamukola kutya. Abedi ate nogonyenyiza omuwakanyako Mpuuga. Naye Abedi wa Museveni 0-0. Be bambega ba gavumenti. Ate Mpuuga nyinza omuddiramu akatono. Naye Abedi tulina musota. Era abasajja nga tebavudde mu byabufuzi ensi tesobola kutereera nga ba Abedi. Kannamuwulidde yeepankira ku baana ba Nuupu.
nti basiyazi nze ebbanga lyendabya Abedi sirabanga ku mukyala we kaddemu ebbanga lyendabya Abedi sirabanga ku mukyala we naye agamba beni abanuupu nti basiyazi nze Abedi twage ku mukyala wo emmotoka ye bagibamu 2 na musajja lwaki emmotoka ye ya Abedi tetambulira mu mukyala omukyala wawaka tayagala mulaga nnyo bantu ne bwoba toyagala mulaga bantu maama ye ngaayagala nnyo abasajja ate waliwo emikolo egy'amaanyi era ng'okyana otambuleko ne mukyala wo exactly bwe yali alayira teyajja na muje kuba abasababaka abasinga bajja n'abakyala baabwe ebyokulaba biba bya saakasi ne bwomujja enankulabye ate bagenda kubuuza nti ono mukyala wo nalaba abantu nga balina abakyala baabwe ne bwomujja enankulabye Abedi teyajja naye ne bwaba yajja naye nenda kinoonyerezaako ne bwaba yajja naye ne bwomujja ekabonera omuntu gwogabira emitwalo 5 gyawo mperekereko ne bwegita yakuwa n'okkuwa ekitiibwa ekyo kimanyi ogenda mu palamenti yakuwa n'okkuwa boitha waata Abedi mukyala alayika amulinaano tosobola kuŋŋamba nti ovumirira abasiyazi teri ayagala bisiyazi ffe ne mu busiraamu okusiyaga Katonda yanyiiga n'azikiriza omulembe mulamba neguzikira lwa bisiyazi ne kakati tabazanga ngulu teri ddiini yagala bisiyazi kebere y'abakatoliki kebere y'abaprotestant ne bannaffe ab'ennamirembe batuuse n'okwokutulwa ku kyaki ya kalibale katabale ey'Ebungereza ne baga oba buyambi bwammwe mubuleke ne kalicha yaffe teyagala basiyazi niye Abedi gwavumirira obusiyazi nga tetulabanga ku mukyala wo nga tonavumirira bali kuba oba ne moral authority bavumirira nti wange wuuno lwaki gwe mu mmotoka yo otambulamu na musajja yekka Eva so obudde buno nga CBS teyina license tolaba nti nebeera mu kusoomozebwa kungi nnyo tinno naye baba batuufu olunsi bayinza obeera nga bawa lisiti y'abantu ono tetubaagala baddamu balaba ku CBS otherwise tujja kwongera tubajjeko anti baba bawadde lisiti bwe batyo sikigaana ekyo kiteekwa okubaayo era kiyinza okuba nga gyekiri siri mwogezi wa CBS oba wa Buganda nekiteekwa okuba nga gyekiri kati bw'oba omanyi nti baagaana Besigye leeta Lukwago leeta Erias Lukwago mukya Besigye leeta Lukwago ako nno kakulu oyo atisi obayite eno naye ng'oleese owaafe tebaagala Bobi Wine tuleetere ku mukyala Babi okya Ssennyonyi leeta Wayiswa kituufu nnyo ekyo okya Wayiswa leeta ku mwami wa Babi onaanyi ono gwe bagala yali wa movement Davis Lubongoya ekituufu leeta ku Katana nga tumaliriza bwebanga tetunatuuka mu byabufuzi biri active naye obudde buno nga CBS balanso gikubamu ebituli mirimu gyayo bwe tunatuukira mu active politics oli kigenda girekawa CBS yejja kukola ekyo lwakuba nti mwami Museveni yagijooga bujoozi kubalaga nti nze nkyalina obuyinza bwammwe takyasobola giggalawo ekyo kyo naye tatukangakanga mwami Museveni takangakanga bantu nga ne bwe yagamba temuntiisatiisa temunkangakirizibwa naye takkirizibwa tukangakanga yalina buyinza munnange takyasobola naffe twakimulagako takyasobola kugiggalawo ekyo naye aleke tukangakanga olidde naffe takyasobola tukangakanga atya kwennyini muzeeyo omumanyi nga wambazuulu naffe tuli bambazuulu ffe bw'oyita abatono oba onnyuma lwakuba esaizi yange eringanga ya kamiliyoni ndi small body
Mzee alekera bakanga kanga. Tonyoma lwakuba nenkana kamiliyoni. Okay, nga tuwumba. Bubaka kibolina abo mukaaga akabinja akogambye akagendo malawo CBS. Mbadde mbasaba muve ku leediyo y'omusajja. Muve ku leediyo ya Buganda. Mwe mugifunamu, ffe tetugifunamu. Nze bannange baasibwako. Nze namala emyezi kumpi mwaka mulamba nga wensanga wensulansula mu loogi. Poliisi enjigga, amagye ganjigga, buli kitongole kinjigga. Bwe bamala okukwata Lubakyoya ne bamuteeka munda, Mutyaba Isaac ne bamuteeka munda, Mpologoma Bernard ne bamuteeka munda, ne bagamba omutwe omukulu twagala ISMA Lubega. Babanga eri ne bankubya ne banga nti gwe bakwagalanga bakwagalanga ki? Ne banga baba era bw'obadde buli gwe batuusanga bagaye ISMA Lubega. Abanoonya gwe. Ne gwe osanga omuntu ku CBS nga tebamuyigganga nako. Tebamutakulanga nako. Nenga ye yeefuula ajagala ennyo. Oluusi bakamuleeta oluusi takumanyi takulabanga nako. Ate mwe temutukanga. Mufuna misaala. Era senga bakendeeza ku misaala mugiddukako. Senga babagoba mugiddukako. Ne mutuwe ku kitiibwa. Ffe twabonaabona ne leediyo eyo. Abamu n'amaka gaffe ne gatabuka. Ne tusulako mu nsiko. Wulidde? Ate leediyo ya buli muntu. Muleke giteekako gigobako bantu. Naye akakundi k'abantu 6 5. Bw'oba otidde Besigye leeta Erias Lukwago. Bw'oba otidde Bobi Wine leeta Babbi. Ate beekuumira awo nti gavumenti yatugaana abantu bano ng'ate muleeta abavumirira bannammwe. Ate mwe mukyayisa ne gavumenti eno wadde embinzibu. Bo beekuumira awo. Ate ne baleeta abaabo. Nga terikyasinga kunnuma kuleeta mwami Mpuuga. Wiiki eddako ne mugaana okuleeta Bobi Wine. Kale Bobi Wine mwamutya mwalireese Lubongoya. Ne mubalansinga eryato. Ate mututamino tuleetera Abedi. Mutubuulire oba abawa miliyoni buli lwajja ffe tujja kusonda tubawenga 5. Abedi aveeko. Naye Abedi alinganga ayagula palamenti yaffe. Abedi oba abawa miliyoni 1 ffe tujja kwesonda tubawe 5. Naye Abedi bwanika tumukooye ku pulogulaamu. Nebanga pulogulaamu nti oba olaba n'abalinamu emigabo. Bw'owekitiibwa Joyce Buggwawo tebasiba ku zi pulogulaamu ezo. Owekitiibwa kojja wange Kaddo Kiberu tasiba ku pulogulaamu ezo. Wulidde? Be balinamu emigabo. Famire ya Ssebaana omugenzi tesiba ku pulogulaamu ezo. Be balinamu emigabo. Nosanga omuntu alina mugabo nenga yalowooza muleke kutwawula ffenna tuli Baganda. Muleke kuteekawo Abaganda n'ebigandaganda. Ffenna tuli Baganda. Abantu bali 5-6. Okay, ensonga zoogeddwa nga tuwumbawumba. Ogambye tonnaba kutandika kwendoosinga abantu. Naye ye Patrico wamulabiddewo. Patrico ye nfa naye. Ennakifuma. Patrico nfa naye. Era bana ab'ennakifuma nzijja. Nzijja. Patrico ye musajja wange simuyinaako buzibu. Patrico tujjajjira mu nja kutunda buli kyennina. Naye agende mu Parliament. Engoye ne bwe zinaba zimpeddeko nja kufuuka bya Fred Sebatta. Be yagamba nti ajja kwesiba ekkutiya Fazali awerera abaana be. Nange n'atunda buli kyennina ndeete Patrico mu Parliament. Lwaki aliyo takoze bulungi.
ali agejja bugezi oba mu lulugu alina yenna agezi yasinga obunene takyasobola kuyita mu palamenti atya n'akazi ateeseza mu nkuubo olidde ate no naye abadde wa ttiimu eno eyagunje ya muwoozi naye ali ku ttiimu ya muwoozi abadde ku ttiimu ya muwoozi naye obunene bumufuukidde obunene tamanyi nti n'omuntu yeekendeezaako tamanyi nti n'obunene bulwadde olidde kati omuntu bwatyo tamanyi nti n'obunene bulwadde olidde tamanyi nti n'omuntu yeekendeezaako tamanyi nti n'omuntu akola ddiiro ddagala noddukaddukamu n'omusajja agezi ne mu palamenti awo abasengamu obunene mu palamenti omusajja w'enakifuma ne Moses ali olidde kakolera abantu bamwagala mwadde emirembe ku gulawundi aleka gyali taliiyo waliyo omwana amuli obubi naye omwana gwe njagala tukkanye naye twegatte naye waliyo omwana amuli obubi ku gulawundi erinnya ly'omwana ndyerabidde so ajje yegatte ne Patrick ajira kitambuze bulungi tubagirewo ekizibu enakifuma Patrick ku gulawundi taliiko akwali Patrick kwali kale Patrick tukwagaliza birungi byerere era I think buli week tujjanga mwogerako abantu bakoleki bongera omutegeera naddala ebirungi byakweri nakifuma ebutambala ani gulabaawo ebutambala nange nakoyerero naze ne muganda wange aliwa muganda wange bwakukuku mwana wa taata wange ddala muganda wange bamuyita Musa Kimirante mumanyi akola mu ofisi ya Lukwago Kimirante mumanyi era famire y'amaanyi nnyo Butambala gwendeese yabeerako yasooka ba kansala chairman waliwo abadde nnyo oba famire yebadde nnyo mu byobufuzi ne famire ya Kimirante abadde chairman Elosifiri Kalamba olidde butere anti niwe Kalamba kati mbadde kati mutabani we Kimirante gwe tuleeta kadi ki ajja kujja ku ya Nuupu era muwulize nnyo eri principal era sebo mwami Bobi Wine oli mukwano gwange Bobi Wine oli mukwano gwange twemanyi nenga tonna kunkolera kira kyonna njagala tiketi bbiri ne bwotojjanga kunziika njagala ya Patrick Mujuuka neya Kimirante Musa awo ku Kimirante wendi nange wendi Bobi Wine nkaddamu akantu kano police luli nali nnyo ku Aisha Kabanda honalebo wange naye Kimirante wendi awo oli mukwano gwange tukwata oluguudo lumu twemanyi Bobi Wine bwansanga mpita mwana weeka mwana w'ekibibi ne Bobi Wine kusaba obululu obwo aka Patrick Mujuuka n'aka muganda wange Musa Kimirante ebya ne botonziikanga butereevu Musa Kimirante nooza lumu tulontwaleko ko mubuuzeeko sina buzibu wendi awo ku Kimirante abantu beka Basanda Bulugu Mpanga Kakonge Kalente nga wenzaliwa wennyini awo omugenzi Kaddu awo wonna awo abantu beka Konge bebe akyaliyo bebe omunene omutono bebe omunene akyaliyo twakwatanga mu ensonzi bamutemye mutemedde ekibira ekyo twakwatanga mu ensonzi nga tuva e Bulugu ne tujja tukwata mu ensonzi naye bamutemye naye bonna abalondako ku mwami Kimirante kati babeera nga omwana yazze ate tubayinza butamulonda ate wasenga n'okuva e Bululu mu ggombolola y'e Kalamba kituufu nnyo so awo tugenda beerawo wendi nnyo n'olw'ensonga eyo tetujja ndowooza tesukako wano naye omukulu principal obululu bubiri omusajja bwakusabye bawe kaadi embeera etambule sijja kutawaanya embeera etambule nze saagala kwesimbawo n'eddoboozi yo balimanyi